Abantu abaliraanye omugga Katonga basanga obuzibu buli nkuba lwetonya olw'amazzi okujjula ne ganjalira mu bantu abaliraanye omugga guno ekireka abantu nga basigadde mu bbanga olw'ebintu byonna okwonoonebwa amazzi. Naye ennyanja oluvannyuma lw'okuggala kati amazzi gasandadde eno n'enkuba etonnya empitirivu kati ebyennyanja bino bivubibwa mu misiri gy'abantu. Abatuuze abawangaalira ku mwalo gw'e Kagongero nga kati gwonna gwasalibwako amazzi n'ebintu byonna byayonooneddwa bagamba nti obuzibu bwe balina bunene ddala olw'ebintu byabwe byonna okwonooneka kubanga tebasobodde wadde okubaako kye bataasa. Kati nali neebase mu nnyumba yange ne gannumba ekiro ne gatwala ebintu byange byonna naye nyina mu bizinensi yange neyonooneka. Embeera embi ddala tetukyalina ssente zigula yadde akawunga. Bannange tusaba buyambi ebijanjalo byaffe byonna bigenze emmwanyi zonna ziizo muziraba. Abakulembeze b'ekitundu kino basinzidde wano ne basaba gavumenti okuvaayo edduukirira abatuuze baabwe basobole okufuna we beegeka oluba mu kiseera kino ekizibu ddala. Obulamu kati bali bubi nnyo olw'ensonga nti ne kaabuyonjo zennyini zibadde beeyambiramu amazzi gaazitwala tebakyalina buyambi bwonna. Tufa abantu bonna abasinga amazzi gajja kiro twagirukira amasaga gatukwatiddeyo ebintu mayumba byayonooneka. Omugga Katonga mu kiseera kino gujjudde nga wazibu ddala okuyita ng'era bw'osanga bayitawo kubeera kumira nsanafu nga betusanzeewo ababadde basaliriza batubuulidde obuzibu bwe bayitamu. Kubanga amazzi tegatutuusizza sisimanyi na kimanyi. Abaana ndi wano nabo sirina we mbateeka nsitula basitule awamu ne mbaweeka naye nga tendi bwomu. Mukyala Kajiina tukusaba otuyambe ku luguudo luno olutereereze otukubira omulanga nga wekisoboka otutereereze Katonga naye tuli bubi nnyo. Embeera ya kkubo yetulaga tukalubirizibwa kubanga ne wa booda wakutuusa akola kyakuyimiriza n'agamba tagenda kyakwongera. Mu ngeri y'emu amazzi ganjaliridde mu nnyumba z'abatuuze mu Jumasel mu kibuga Lukaya oluvannyuma lw'amazzi okuva mu bidiba ebisimwamu omusenyu okubooga. Amazzi gali mu mayumba gatutuyingiridde tetulina we tudda. Tuyambe mujje mukebere buli muntu musime emikutu. Wano twasiba ddooyi wozi n'akayumba bakuddeko ssente naye emikutu muyitamu boza planning benade plan yaki Tetuli balamu olw'ensonga kubadde osirizagala tudde olw'amazzi ago kati tuuza wano bawali waaye bakayadde abatuuze ababadde tebasalikako mu ssale batabukidde abakulembeze baabwe be bagamba nti tebabayambye okulaba nga bavvuunuka ekizibu kino. Tugenda wano that place within a week eyakiteekawo akijjuza ettaka ate n'ekkubo lyaffe alitereeze mbu yinginiya g'amakubo gage. Amazzi galina okulaga gye wali wangi naye wano ekisibyewo amazzi kubeera nti ettaka liri lyavaawo senga ettaka liri liddawo ne batutemera kalavati zino omukutu ogugenda wali ku Ssempijja temugumanyi. Kanso yakola omulimu gwayo naffe ab'environment netumugamba ekintu kyakola kyamu era kimenya amateeka kitereeza. Tawuni kanso egenda kwongera amaanyi mu kuteekateeka entambula y'amazzi ne Kazambi. Sandro Nabaggala ne Paul Kato, BBS Terefayina, gy'otobadde. Bwe tweyongerayo ate bo bannakampala beeraliikirivu